Kichange chi baby. Mukwano baby. Hello. Alright. Tukaliriza nnyo gwe wenna ali ku Magala TV erinya nga bulijjo Simple Steve za Simple Profile nga bulijjo tuba tugusse mu program The Rising Star anti super kiraka aba Simple nga bulijjo nabagamba ekiganye nja kukituulamu super kiraka nga bulijjo mbanyengero mu program The Rising Star nagamba program eno tukuletera abayimbi upcoming abayingira endongo abayingira music industry nabo ne tubawa amaanyi ne tubatumula anti Magala TV okumanya we kutandikira atenga tukiriza mbitone ekyo mukimanyi abatulozezzaako betukutteko lunaku lwa Sunday essaawa ziri 8 zennyini mbanyengera mu program The Rising Star okubeera nga ngikutuusaako olunaku lwaleero nange super kiraka nina gwe ntulidde munnange nga bwe mubimanyi nanti alaka yanywedde nnyo yagenze nnyo mu hangover anti weekend nga mugimanyi naye nga tugenda batutambula mpola kasavu kanyama mbatumiddeko mwenna abagyekumiddeko baana bawala ne baana balenzi abali ku Magala TV fans group mugamba mutya ba fans baffe abagenda maaso nobeera nga mutugoberera nawe atali mu fans group naye ng'ogamba Magala TV weetali bannange mpulira bubi bwe mba sinalaba ku mwana mulenzi Simple ng'ayingiddewo ku mpewo za Magala TV si baana bumirembe si babulungi ate nga bw'olaba kalinki ogenda maaso n'okasharinga no subscribinga no commentinga comment yo njeetaaga nnyo nga Magala TV management tubatumiddeko mwenna genda ku Facebook Instagram YouTube oberenga o subscribinga ayine ku TikTok gye tuli genda ku TikTok ononye Magala TV oberenga o subscribinga o followinga tuberenga tutambula mu maaso kasavu kanyama nga bulijjo nga bagambye this Simple Steve the Simple Profile ndiwo kuba kiraka ekiba kikyamye ojja kunsaasira munange ngezaako obugeza anti obimanyira entertainment supidi ebyo tetwabimanyira ffe nga ffe bannange naye nga buli kimu tujja kikwasaganya tugenda batuyita mu weekend butya bwe yatambudde mbeere nga nkulaga mawulire ki agabadde mu weekend ag'amaanyi ate maaso awo ngenda kukulaga Magala TV waawe twatambulidde tukutuuseeko baana balenzi abayingira endongo butya bwe bagitambuza Magala TV twatuuseeko mu bitundu by'eruwero w'obulenzi awo we twasobodde okutambulira mu weekend ntugasaka ne tutunuulira baana balenzi endongo yaabwe eyimbiridde etya naye nga teweerabira nti wabadde Johnny Black alina ekifo kye yabaddemu naye yakikubye n'akiwandagaza yakyaboozebwa ekiti ate nga ne baana balenzi ab'eruweero ne baana bawala endongo bagiina endongo bagikubye katusoke mu mawulire agabadde mu weekend mwana mulenzi Yanga Mulo Rastaman yasobodde okubeera nga atuuka mu bakadde ba mukyala we Brenda yasobodde okubeera nga aintroducinga baawe Yanga Mulo nabeera nga amutwalira abazadde n'abagamba ono gwe nalonda nga bwemulaba ebifaananyi awo producer abiteekayo mpolampola naye nga Yanga Mulo big up wasobodde okubeera nga okiggala yagambye mwana muwala Brenda ebbanga lyetumaze lwaki sigenda mu bakadde wayi yasazeewo n'asobola nga agenda mu bakadde ba Brenda nga basobola okubeera nga bamulabako oba nga ababuuzaako nga abategeeza nga bw'alina omuntu waabwe oba bw'alina omwana waabwe abantu bangi babaddeyo bannabyabufuzi bangi eyali deputy speaker Zahara Luyirika ate nga omubaka owa Makindye obudde buneeno MP yabaddewo bambi naweesa omukolo ekitiibwa eri mwana mulenzi Yanga Mulo ne bannabyabufuzi abalala bangi naddala ku sayidi eno ey'oludda olwa Lwedi olwa NUP nga bw'obiraba ebifaananyi mu maaso awo abayimbi bangi bamuwerekeddeko kwegambwa omukolo baguweeseza ekitiibwa nga bw'olaba mu maaso awo naye nga okyali ku Magala TV nange Simple Steve the Simple Profile naye nga teweerabira nti eteekebwemu ensimbi bannaffe aba BM Events aba BM Management abo nno basazeewo bateekemu ensimbi mu pulogulaamu yaffe eno eya The Rising Star ku Magala TV ate nga betwatambudde nabo era nga be banyambaza nga bw'obiraba BM Management oba BM Events bakafulu nno kati amaanyi bagaleese basinzirawo w'obulenzi oba mu Luweero district webatambuliza emirimu gyabwe gw'omuyimbi ng'oyagala okukola vidiyo ennungi oba vidiyo etandika weekwate BM Events babeere nga bakukolera waka omulungi agenda okutambula gwogenda okutambuza ku TV baleme kumugoba gwogenda okweta wano ku Magala TV tuleme kumugoba nti omutindo mubi wekwate BM Events oba BM Management agamba ati manager Moze oyo nno ye manager wa BM Events nkutumiddeko nnyo muganda wange
webale kubeera nga oyagala music industry olina kyofumba olina kyewatulazeekaawo ku Chillax Bar awo tugenda tuukawo nno njagadde nsooke nkolaga ki ekyabadde mu weekend nze kye nasinza okusanyuka oba okusanyukira kyekyo ekya mwana mulenzi Yanga Mulo okubeera nga yasobodde okubeera nga atuukako mu bakadde ba mwana muwala Brenda oyo n'omukyala amufumbira ettooke ate nga amuyinamu n'abaana ndowooza kitegedde ekintu ekyo katusooke twetololemu mu kayimba kamu bubiri nkomewo naago agabadde Luweero aba agabadde ew'obulenzi ku kifo ekimu agamba atya Ssaalongo nkutumiddeko nnyo tugenda kudda naago gennyini ge twasase Luweero ew'obulenzi awo kubanga we twasiibye ne mwana mulenzi John Braka. Magala TV okumanya we kutandikira. Alright, kulisaayo nnyo mu bulango w'abakama baffe okyali ku Magala TV nange Simple Steven with a Simple Profile program The Rising Star buli lwa Sunday nagamba abayimbi abato tubakwatako ffe tukiririza mu bitone tukiririza mu talent omwana mulenzi obeera ng'olyayo olina talent jangu ku Magala TV tusobola okukolera show namba nga twogera ku gwe wokka twogera ku music yekka oyo gw'olina anti program The Rising Star twasalawo tugireete yammwe ba Rising Star temwetuulako ate nga ne management ya Magala TV engambye nti yeetaaga gwe omwana mulenzi oba mwana muwala asobola okuweereza ku mpewo bakwetaaga obeere ng'ajja bakuwa omulimu bakiririza mu bitone bakiririza mu talent bw'oba olina talent oba tolina bitabo jangu bagenda kubeera nga bakwatako bagaidinga obeere nga otuula mu set za Magala TV mu kamera za Magala TV obeere nga oweereza bannayuganda oggyeyo ekyo ky'owulira munda mu ggwe so gw'abeetaaza ojja kubeera nga obakubira ku ssimu zaabwe wammanga 07087894414 oba 0771995 Magala TV management bwete weekugambye nti gwe mwana mulenzi oba mwana muwala ali eyo nga weetaaga omulimu okubeera nga okola ku mpewo eza Magala TV bakwetaaga babeere nga bakuwa space obanga bakuwa omukisa obeere nga oweereza eggwanga oba obeere nga ojjayo talent yo ojjayo ekitone kyo ekyo ky'owulira munda mu gwe kyoyagala okubeera ng'oyita mu buweereza bwa TV Magala TV bwetyo bwekugambye naye nga nyongera okwebaza gwena akyagenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku Magala TV ku mitwe gyaffe gyonna egy'enjawulo nkwebaza gwe agenda ku Facebook Instagram YouTube nobeera nga osubscribinga Magala TV bw'olabika linki nobeera nga okona mbukonyi nga watchinga ate nga osharinga Magala TV fans group nyongera okubebaza mwenna mukola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga mu watchinga Magala TV n'ebyo byebeera ebatuusizzaako nga bwe kugambye nti nkomawo kukulaga ki ekyabadde Luweero Ssaalongo nkutumiddeko nnyo omugagga nannyini nnyo Chillax Bar twabadde n'ow'obulenzi awo wabaddewo nannyini kifo nga aggulawo ekifo ekipya oba ekifo ekisanyukirwamu eri abantu b'e Luweero baana bawala abanyumirwa endongo abanyumirwa amasanyu abanyumirwa okulya ku ssente zaabwe we twabadde awo ku New Chillax Bar nga eggulwawo grand open yabadde nnungi nnyo yabadde massive masavu meereere music yabadde mulungi baana balenzi baana bawala bannaluweero balina ebitone era bayimbye nkwebaza Ssaalongo okubeera nga wasobodde okuwa omukisa abaana b'e Luweero talent ez'enjawulo zibeera nga ziperforminga wansi w'omunene John Braka bwabwabwaye ye yabadde nga main artist olunaku olwo olw'omukaaga kyabadde massive nnyo ekifo kyajjudde producer ogenda beera nga otuterayo ku bifaananyi awo ne ku ndongo yatambudde tasooka otutereyawo abayimbi nga baperforminga bannaluweero ebitone ebyamaanyi ennyo byadde biperforminga awo ku New Chillax Bar omugagga Ssaalongo yasobodde okubeera nga agibaggulirawo tulyoke tweyongereyo ngenda kubeera nkulaga muyimbi kinze yankoledde olunaku olwo era ngenda kumwogerako bwe nti era nga ne management gyavaamu ngenda ba njikubuulira mwana mulenzi nno endongo agiina alina ennyimba ezibbiri zokka naye baaba kikulaga nti maaso gyagenda alabayo era ategeerayo producer sokodwe ku bayimbi nga baperforminga awo banna balenzi ne bana bawala bannaluweero
Wow, nkukulisayo nnyo ndowooza okiregedde ekintu ekyo. Abaana balenzi obalabye ku stage nga amaanyi mangi ate nga n'abawagizi babaddewo bangi nnyo okubeera nga balaga amaanyi, balaga obuwagizi eri baana bawala ne baana balenzi abo ababadde baperforminga mu kifo ekyo kya Kirakisiba. Ebbaala ogirabye yaguddewo olunaku olw'omukaaga. Ekifo bakiyita New Kirakisiba and Lodge w'obulenzi, ekifo bayitawo Nakadingidi Zone. Bw'otuuka ew'obulenzi buuza mu Nakadingidi Zone woba okyakalira ku Kirakisiba. Eyo nno bbaala mpya. N'omugagga yayogedde, omugagga Ssaalongo yavuddeyo ne yeebaza abantu n'abasuubiza ebipya bingi nnyo byagenda okubatuusaako saaviisi ennungi. Maaso awo tujja batumukuwa naye nga sinnaba kugenda eyo wa Ssaalongo kasooke nkugambe mwana mulenzi the rising star ow'olunaku olwaleero bamuyita Soviet music. Mwana mulenzi Soviet upcoming endonga agirina ayimba yeyise Kimenke weruweero. Onoowulira bannaluweero Kimenke wuuyo yabeeyanjulidde endongo agenda kugibwa kuba kufa bufi. Naye nga mwana mulenzi oyo ava mu BM management wa BM events. Nga bwe nkugambye nti BM events esinzirawo obulenzi awo mu Luweero bakafulu mu kukola endongo ate n'okukwata emikolo okukola video ebintu bingi nnyo bye bakola. BM events gwayagala okola oluyimba beekwate, ayagala okola video beekwate. Manager Franka agamba atya Manager Francis oyo nno ye manager yakwasaganya ebyendongo ya Soviet music. Tugenda beera nga tumukuwa Soviet ku stage nga ayingirawo yagide mu vibe. Ayina akayimba ekagamba mbwani yakoze ekintu ekyo kubanga tuli bangi titubasinga obungi. Producer soko tegeyo mwana mulenzi Soviet nga ayingira ku stage yayingidde yabakubye endongo yabadde massive nnyo oluyimba clear wabula kye twetaaga kimu twetaaga video. So BM management owa BM events video mugituleetere nga bukyali wano ku Magala TV tubeere nga tugiteekayo tugikuba abantu mu maaso. Mwana mulenzi oba Ekimenke ky'eruweero nga bwe kyeyise Soviet abeere nga endongo agikakkalabya. Producer nga bwolaba mukatambya oba mu footage awo watambula omwana mulenzi Soviet nga ayingiddewo ku stage omulengera amaanyi gabadde mangi naye olwatuuse waggulu katuuti
bonna abawagizi ne basirika bwe bati ne batandika okuwuliriza bw'ani yakoze ekintu ekyo mbukano kenkubye obanga yabinyembya atya bannaye nati omusoviet producer soko otege omusoviet awo nga performinga njoke nkomewo mu ddakiika ezisembayo tubeere nga tusiibula abali ku Magala TV nammwe Magala TV okumanya we kutandikira. Ya performance bwetyo bwe yabadde ey'omwana mulenzi Soviet nga bakuba omuziki obanga bakuba endongo ate n'oluvannyuma olwamaze okubawo epapa ne zireeta omubi omukambwe nannyinirinnya ow'olunaku bamwita John Black. John Black yakubye akafo ekifo yakijjuzza bulungi nnyo abadigize baadigize basanyuse era nga bwe mulaba ebifaananyi awo ku screen. Producer weebale nnyo ssebo obitaddeyo. John Black yoyo nga performinga yakubye luyimba ku luyimba kitufu endongo abantu bagitegedde bannaluweero badigize nnyo. Ndowooza abayimbi abato ababadde mu kifo ekyo ndowooza mwategedde. Mwina bye mwayize ku John Black, mwina bye mwayigidde ku bannammwe bayimbi bannammwe. Endongo butabe bagikolamu butabe bakwatamu audience ng'oli ku stage eyayize. Producer tutere yawo John Black ebifaananyi bibyo nga bitambula ndowooza mubirengera John Black ng'ali ku stage aperforminga. Baana balenzi ne baana bawala banaluweero bajjumbidde ekintu mwebale kubeera nga muwagira Ssaalongo ate nga naye bwatu bwawagira okusingira ddala mu music industry nammwe abadigize oba abacakala kubanga akafo ko yakataddewo akafo kalungi nnyo. Nga tugenda maliriza ngenda kuba ku Ssaalongo maasawo. Ssaalongo yazze n'agamba bannange mwebale nnyo kubeera nga mumpagira. Yeebazizza abawagizi be abasobodde okujja mu kivvulu oba abasobodde okujja nga gulawo nnyo Chirakisiba ew'obulenzi awo. N'abasuubiza bingi yabagambye agenda kukola ebitakolwanga. Buli muyimbi agenda kubeera nga amubaleetera. Producer sooka otuwe ku bubaka bwa Ssaalongo. N'oluvannyuma tufundikire programu The Rising Sun. Naye nga mbadde Simple Steve no Simple Profile Super Kiraka. Producer sooka omutuwe Ssaalongo awo.
naffe twagala tubalage etino tusobola so kiri so neyaziza neyazinge azze n'omulabakola bwatya bwotyo n'olwensonga eyo mbagamba kakati bazzeemu okitegeera saagala mubeere mu kiwubaalo nasazeewo ngenda dda ku bantu omukuki kundongo mbaleetera oli paka mulungi nabuki bubi ebyo byebigambo byange naye mweyogere okuwagira nze nange ejjakugambambayo baleetere ebagala weewaawo yo nga tuvuddeyo ewa Salongo nkugamba nti nkujjukiza nti no pulogulaamu yaffe eno ebadde eteekebwamu ensimbi ba BM Events abo nno nga beewaddeyo okubeera nga batutembeeta mu pulogulaamu eno Rising Star bagenda beera nga bateekamu akasente gwe munnange ali eyo alina performance olina ekivvulu oli muyimbi muto otandika butandisi wakuba dda olina ebbaalayo oyagala okugiggulawo Magala TV wetuli tusobola okujja ne tukolera live coverage ntubera nga tuweereza bulungi ebintu ebyo byonna ne tulyoka tukuba business mu maaso nawe ayagala okulanga naffe tusaba twekwate ku Magala TV tubeere nga tujja tukutuusaako obuweereza naye nga nkugamba nti BM Events be bataddemu ensimbi mu pulogulaamu yaffe eno lwaki sisayininga out amanya n'eddoboozi Simple Steve za Simple Profile Super Kiraka nga ntuliddemu munnange tujja kubeera nga tuwuliziganya olundi awangaale Ssaabasajja Kabaka. Magala TV okumanya we kutandikira.